Kadama TV tuva e Uganda ne tujja e Buwarabu nga tuzze kola Kadama n'amalirira n'agamba ngende Buwarabu nkole mu nsonga ez'enjawulo. Abamu babeera baagala kuyamba famire zaabwe, abamu babeera baagala kubeera nga beekulaakulanya nga bba abantu, abamu babeera baagala kulabirira abaana baabwe, n'abalala babeera baagala kufunayo ssente ka capital okutandika bizinesi. Naye waliwo bw'ojja n'otuuka mu nnyumba ng'ennyumba gy'otuuseemu mu butuufu newankubadde oyagala kukola naye n'olemererwa. Kadama ono gwe tugenda okukuleetera y'omu ku abo abagamba si kaakukola naye alemereddwa ennyumba eno gy'akolamu kuba bye yasuubira si bye yafuna. Omuntu oyinza okugamba bye wasuubira biki by'otaalaba. Buli muntu alina essuubi era buli muntu bw'ofuna ekintu oba ogenda okufuna ekintu osooka n'osuubira nti nsuubira ennyumba gye ngendamu egenda kubeera bweti ne bweti ne bweti. Nsuubira omuntu gwe ngenda okufuna ajja kubeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Naye oyinza okwesanga bye wasuubira mu byonna bye wasuubira ng'ofunyeeko kimu oba obutafunirako ddala. Ky'obula ng'abantu abasinga bakyusa ne bagamba ekimala kimala kankyuseemu oba ekintu kino nkite ngende ku kintu ekirala. Katuyize Kadama ono naye agwa mu kkubo eryo ery'okubeera nga kye baamusuubiza ku ofiisi. Mumanyi nti bwe tubeera tugenze nga tugenda okufuna emirimu nga tukyali Uganda, bababuulira embeera gye mugenda okusanga e Buwarabu, obulungi bw'Abawarabu, do's and don'ts, ky'olina okukola n'ekyotalina kukola, ennyumba nti ogenda kusangamu abantu 5 oba abantu 7. N'otuuka eno bw'otuuka eno ekisookera ddala osooka n'olaba nti byonna bye bagamba bya bulimba, okutandikira ku nnyumba abantu b'osangamu, okugamba nti okola mu nnyumba eyo basooka ne bakuzunza ne bakuzza eri ng'ate ekyo tekikkirizibwa. Ne bagamba ebikozesebwa byonna bagenda bikuwa, tolina ky'olabako, wabula ate oluusi waliwo ne Kadama yatugamba nti mama oluusi agenda n'abba ne ku bizigo bye. Ntegeera famire ezo gye ziri era tukiwakananga. Otwala example ya wano e Uganda nti omuntu ayinza okuba omukozi yava ewaabwe n'ajja akole mu maka naye ng'ate omukyala w'owaka asobola okufuna akazigo ke ak'omukozi n'akeesiiga. So Kadama oyo mwamuwakanya nnyo, abo bakadama bangi abaga nti Omwarabu tasobola kwesiiga kizigo kiweesiizeeko, naye ng'ate jjukira ekizigo ky'ogamba nti kye neesiizeeko si nze akikola era bakikolera Buwarabu. Kakitegeeza bwe babeera bakikolera Buwarabu ajja kyesiiga kuba bye bizigo byabwe. Tegeera ne wabeerawo Kadama era eyajjawo n'agamba nti ye kyajjayo omukazi yagaana n'okugula kyaja akyajingisa kyaja bwe yagimuma yasalaasala ensale n'agikanyuga mu zubaala. So ebintu bino tubibaleetera tubibalage kuba ebintu bino gye biri. Gwe ekintu ky'owakana nti tekiriiyo mu nnyumba y'omuntu gye kiri, naye nawe bwe kiri kutuukako olikakasa n'ogamba Kadama TV nawulira omuwala ng'agamba bw'ati ne bw'ati. So Kadama ono mbagambye nti y'omu ku bawala abaali basuubira eggulu, baamusuubiza eggulu e Buwarabu ng'agenze okukola eggulu ly'ataalaba. Katumuwulirize. Halo nnyo buli Kadama TV. Sebo gyebala kutuweereza mukama kumukisa naye mu buli kimu, webale kutufaako, webale nakutuyamba. Kati nina ensonga Mr. Kadama TV, nina ensonga Mr. Kadama TV, nina ababoosi bange benkolera, nkolera abantu bangi, almost bali bantu nga 20 banneesaba ku byange. Mr. Kadama TV, nina emirimu wano wansi giri bwe giti. Nina ennyumba eriko floors 4 zonna nzazikolamu. Nina faamu y'embuzi nzagikolamu, nina obbakamira amata. Nina ennyumba endala eri sidi ya Siraha, nina ogenda negikolamu Mr. Kadama TV. Eno ennyumba gye nkolamu ssaawa zino wano wansi erina bagiise, erina compound nnene, balina abantu bangi, buli lunaku balina okukyaza abantu nga 7. Nina obbasaavinga, nina obbakolera buli kimu. Mr. Kadama TV, omulimu gw'okufumba nali nagugaana, njagala ku magezi, naye omukazi w'ennyumba eno buli lwalaba nga naakava mu faamu bweti ng'aŋŋamba jangu ofumbe. Mr. Kadama TV, nkaayanidde ekintu ekyo kigaanye okukwata mu mutwe gw'omukazi. Simanyi kyakukola, mbadde nsaba ku magezi kubanga nkooye okubeera nga ndeekaana nabo. Ate Mr. Kadama TV bwe mmala okufumba mba nina okulongoosa
kunnyamba neŋŋuma bano abantu bajja ku poliisi ne bankimayo ne balimba abapoliisi nga bwe bagenda okunzisaayo ku ofiisi naye baagaana okunzisaayo emyezi egyali gisookera ddala nga sinnabagira we nalaba nga balimba nnyo Mr. Kadamattimbi nensalawo neŋŋamba kati kansirike oba kufa kangumeefe kubanga sina muntu annyamba neŋŋamba naye mukama waali Mr. Kadamattimbi nzize enkola naye amazima gennyini waliwo okukola ekintu ng'olabira ddala ng'omuntu gw'okolera Mr. Kadamattimbi nnyinza okutuuka gy'oli mpulira nnemereddwa nkusaba ku buyambi nkole ntya kubanga mpulira mmenyeka ate bano abantu tebasiima ne bwe nkola ntya tebasiima bwe ntuuka ku kigambo ky'okunsasula Mr. Kadamattimbi amazima gennyini nina kusooka kuba bikonde balyoke bansasule ssente tebakimpa mu bulungi ssente ya bulumi gye bampa bayisa emyezi n'emyezi nensooka ntuula Mr. Kadamattimbi balyoke bansasule ntuula ne bakola buli kimu kyonna neŋŋaana ne balyoka bansasula naye nga ssente bazimpa mu bulumi ennyumba emirimu gyabwe mingi buli kintu kyabwe kyonna kaŋŋabe kya force Mr. Kadamattimbi nsaba kuyambi natuuka nendwala nenkolera ku bulumi nga siina muntu anyamba okuggyako lwe nagamba mukama nenga mukama ntaasa mukama nenzizaawo nentandika okukolera ku bulumi Mr. Kadamattimbi nkoze ntya ekyabeera naguno omuze buli lwemaliriza okukola nga bayiwawo ebikyafu nga baddamu nga bagamba jangu olongoose buli lwenkola ekintu nga bagamba jangu okiddemu Mr. Kadamattimbi mpulira kati webituuse nkooyedde ddala naye simanyi kyakukola nsaba buyambi naku magezi nsaba amagezi nkoze ntya kubanga omukazi anfuukidde ekizibu mu nnyumba anfuukidde ekizibu ekyamaanyi ennyo tampa siina freedom gyoba kati kankole ng'omuntu omukulu neewabule nkole kino nkole kiri buli lwasanga nga neewabudde kino ng'adduka ng'ateekawo ekirala buli lwasanga nga neewabudde kino ng'adduka ng'ateeka kwegamba alinga nga kiremesa Mr. Kadamattimbi mbadde nsaba ku magezi kubanga ngezezzaako nfubye nga bwensobola naye omukazi alemye okukyusa empisa ayina empisa endala ennyo